nga ssaawa 8. Omulenzi ono atanneetuuka akyali mu bulumi era ng'alojja ekyamutuuseeko. Ono alumiriza mulirwana waabwe makanika mu ttawuni y'e Busia okumusiyaga. Agamba nti omusajja ono yamusabye amusigalireko awaka kubanga yabadde agenda Tororo nga si waakudda. Kati ekiro nga ssaawa 8 twagenda okusituka. Nagenda okusituka nga ndino nga nze naatuyanye simanyi ddagala ki yakozesa nga ffenna tutuyanye n'omwana gwe nali nzize naye gwe nagenda naye ewuwe naye nga tetumanyi kitubadde nga mpulira omutwe gunnuma. Wabula Akbada Stogo balumiriza agamba nti omwana ono teyamusabye wabula bazzeewo okulaba firimu era eby'okumukwata abyeganye. Tulinga baluganda baze mu bayagala kulaba firimu sinze. Maama w'omwana ono agamba nti Dasito yasabye bba akkiriza abaana bamuyambeko okusigala awaka okutuusa ng'akomyewo. Kuba kalifuumu simanyi omusajja yakakkana ku mwana wange. Omwana wange yagenda okudda engulu ng'ali bukunya ng'atuuyanye. Aduumira poliisi e Busia akakasizza ekyokusiyagibwa kw'omwana ono era agamba nti Dasito bagenda kumuggulako ogw'okukabasanya omwana ate ng'akozesa engeri ezitali za butonde.